Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaja omutaka Mutesasira mnywanyi wange abadde akoze ensobi onuze mukama weze mukulu we mnywanyi wange Dr. Wekitiibwa Sarah Nkonge ekyo ekitiibwa biva wa Katonda. Mukwano gwange Maama Nabbaale kale bana ebintu biva wa Katonda ebizaata nze nfuka bizaabane naabo banywanyi bange banywanyi baffe banywanyi b'enju eno Saalongo mukama wange nawuliddeyo bakiweeweeseeyo bakulu bannaffe mu luuyi luno muzikirize mbeere nga mukama wange ono chairman kodomi wange Mwami Kirumira owekitiibwa munywanyi wange Freeman naye kati mbakomerera mbategeeza abantu bano nti muli bange n'entambula yammwe eteeka okukyukako. Bino bye twesinkana ne twewahaagahaga tebagirya okitegedde muteeka omuze ogenda okufulumya mukamwa akanti gundi abantu ne bakutegeera okusikusaaga. Kyembadde ngamba mukwano gwange Kirumira nti eno ye ekyeno tokyogera kubanga ne bwembeera ombwe nti mba maze okuzingazinga waawo kati bajja gamba gubadde kutya nti gubadde muka kiki omukolo ani bamuzaata bonna bakoze eki omuntu aga bwakuseeseetula ne babaana tebakyakwogera mu sinjula bakwogerera mu purulo bamuzaata ng'omanya mwesaagala kugenda nga njogera omuomu nze bammwe ekyo mukitegedde nze bba w'abengeye bonna we bali nko sanyusa okulaba Rajabu muwala wange senga w'abaana ye atuddeho ali mu nyumba yeetala oyo teyeetala ne beetala kati ajja kumalira ddala ennaku 3 nga yeetala. Mukodomi wange mukodomi waffe emirundi gyonna nze ndi mutabani wa Hamida Nalunkuuma. Kawala kano kawala ka Hamida Nabosa. Tandika ogenda erira ng'onoonya ssekoko kubanga kati nze era nkyagwana nkoko. Mukodomi w'emirundi ebiri emiramba abengeye ebyabwe nabyo obimanyi si be bangwe nnyo abakyala abo balungi nnyo naye tebafugika nnyo naye nze okubafuga emyaka 2 n'omusomi nakyo kinene neetaaga ssekoko ekisero nga kyange. Tusanyusa okubalaba mu linnya lya bannange bano bonna abasobodde okubaawo n'abatasobodde kubaawo ate ffenna nga twegattira oba tusimba mu mugongo gwa abalala muwala waffe abalala mwannyinaabwe senga w'abaana bano akyalina byaliko mu nju eyo mukyala Mabirizi. Tusanyusa okubalaba mwebale kujja mbeebazaamu akeesusso ti mwebale kubeera bagumu kuba nosensa abadde mu nsi okutwala ebbanga ddene neewanera emirimu gyegyo mitono
abantu tebabana kyakola balina kubeera kwoyo wolokoso. Wenjagalira okwebaliza mukodomi wange Dr. Hamza Sebunya kiweebale butaba mujega mu nsi. Omujega taba tamanyi kyayagala. Omujega ayinza okubeera namugaa nti eyo keeki balyandye naye n'omulaba ng'agitunuulira n'agyetoolooza emyaka 5 n'okusingawo. Kati obwo obujega buba busigadde kuteekwako trailer busikwe. Naye weebale butatuswaza n'oba ng'omanyi kyoyagala. Era nange ne bwe naalibadde nze kano nga si kannyinazi. Kale kwa ku kkubo kano. Kati omusajja bw'obeera osobodde okuva ekyaggwe n'obeera ng'osobodde okuba ne gaalubindi ennene eziraba ezitangaaza. Weebale kubeera musajja mugumu, weebale kubeera musajja omulala ayinza obiddukamu. Naye kyankakasiza nti kati abayise mu ttanuulu mu Uganda tulina babiri. Tulina Pulezidenti Museveni, tulina ne Hamza Sebunya Dokita. So mwannyinaze njagala kubeera nga nkukubiriza era nkukuutira. Amazigo gakabidde ebbanga. That's why navaayo nenyambala ekkooti zange, nyambala ekkooti ey'okuba omuko, nenyamwannyinaze bamuttira miguwa, nenyambala ey'obwaseeka, nenyambala ey'ebwayise, nenga nti nja kufiira ku muntu. Kuba kawala kano kakaabya amaziga. Era mmwe baseeka abasomesa abantu kyembagamba temujajingiranga abantu ku ndabika oba ku kyakola. Kati n'omulaba b'ebidongo mwe ne mulowooza nti ndowooza museegu ali eyo, naye nga temumanyi nti n'abaagala okumugamba oba okumumalamu amaanyi ayinza okuba abasinga n'okuba okumpi ne Katonda. Kuba omwana omuwala at that age naaga nti nkooye ebyokwegatanga. Njagala nange baŋŋambye nti mukyala gundi abawala nga amaaso gali mu waleti tafaayo. Gandi kasita waleti eriiko zipu nze kansoole. Naye omwana ono yatunula n'aga nti nina okudda eri Katonda. Era ekyo kye kyantabula ninga nti nja kuba buli kiramu kyonna. Looya awandiika ebbaluwa n'enkuba, banawandika n'enkuba, bonna ne bawummula. Kubeera baamanya nti tukutteko nno nga mukubi. Ate mwena mukime ndi mukubi nze. Nze mba nkusonyiye busonyi. Owulidde? Era that's why mbadde nga ŋŋamba omukodomi wange kyama nti bano tobafaako. Fe abaaguba edda gwe ki kye batakubanga muzaata wano mu mawulire. Ekiriyo kanize terina ky'oŋŋamba. Owulidde? Oba okuba oba tokuba. Kasita mbeera nti nze ndi ku nsonga entuufu. Omwana omulenzi ono akubiddwa amagye amavundu ku lulwo. So nkugamba nti nga bwakubeereddewo mubeererewo. Saagala obuzibwe okuba endongo si gwe mulimu ogusembayo. Bampulidde ate erina ebeerayo abagala okutuswaza. Owulidde? Kiva nga nti ku Lw'ekkumi n'ennyanja kusosola be tugenda nabo. Saagala genda na klasi y'abantu. Ono omusajja kirumiranga bw'omulabu tajja tugeregera eyo. Omuyite wa kusaaga. Nga tugenda n'ettiimu y'abantu abaddamu. Omusajja omukulu ate ali ku sayidi ya Buko ayogera ate mu owulidde. Ebyo kandireke. Eyo klasi y'abantu abawoganira ku mikolo gyaffe situjja kgenda nayo. Ne bwagamba nti tadde enkeera ku Lw'ekumi n'etaano tadde mu bidongo eri hakiye. Kati gwe maneja bagenda ogenda kufiirwa omulimu. Gano obulabu bagiwadde omuliro abo be boonoonye buli kintu kyonna mu nsi. Rehema mumuleke alabo ekyanaagwanira kubanga endongo kaadi olwaleero yaliyo Adija Namale. Temwamuwulirako mubali kyali genero bannange. Naye waali akyayimba. Eriyo n'ab'ennaku zino ababadde bayimba n'ennyenje ne zikunkumuka. Nandujja ate oyogedde. Nandujja senga taliiwo wano ng'okola
omukolo ne gugwanga nalujata kutakonye kati bonna bawala baffe ba madamu Omumbeja Ndagire Mariam n'abalala bonna babadde buukya time yatuuse ne bawummula kakati ekyo ono si kyagenda okubeeramu ebbanga lyena mukama we bw'anaaba atugambye nti enkyatule ng'amufunira ekyokukola ekirala. So ebyo sitwagala tubyogerengako era Olw'ekumi temutuswaza. Ono wa haki ye emuyisiza mu ttanuulu owulidde oba wali tosaana nakusoma busawo wali osaana kubeera musajja bano abajja golodi mu birombe wali osaana kuba musajja mulombe be bagumu okutuuka kweri eddaala naye weebale muko kubeera mugumu. Nze sirina bingi ebyange byonna bya 14 ate ebirala byonna tubadde ffenna ebbanga ekojja oba siriwo mwannyoko n'akwaniriza ne mbasanga nga munyumya ne mbagamba ebyange mwannyinaze na tusinkanye emirundi egiwera ne mbagumya ne mbaga nti bwe mubanga muli ku kya Katonda ffenna tuli mu mugongo gwammwe. Twayimirira mugongo gwammwe okuva olwo n'olwaleero tuli mu mugongo gwammwe. Munyweze muko Dr. Hamza mumugumye munyweze tali mu bya buseegu tali mu bya bwononefu tali mu byati atereeza ayagala ibada ate mumwagalire kugwayagala nammwe ajja kubaagala. Bwe munaaba mwagala abakyawe mwe mukyawe mukyala we yasazeewo oyo gwayagala ate nga ne bw'onoogamba eriyo omuntu gw'olaba nti kawala kabadde ku Nairo Avenue owulidde naye ono omwana omuwala abaddewo yatandise ebidongo muwala muto n'abeerawo n'akwata we yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga era ogenda okukakkana kyagudde n'agwa mu mazzi neyerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte kuki akutte ku muvule. So ebyo sitwagala kubiddamu. Abasiraamu nabasaba nembaga nti bano abaana ba busiraamu lwaki mubateekako ebyo ebigambo era mbeebaza abakiwulira. Lwemma mmaze okulaba abaana babazaalwa abakazi b'endiga baba n'olwagalo babaagala. Ekyo nayongera okikakasa. Nze siraba bintu ebyo naye mwannyina wuuyo yabindaze olw'olutalo lwamu lwe balwana mwannyina hajateeka n'atandika okundagana nga ndaga byolwo lwa mwannyina naye ng'owulira ettiimu Rema Allah hajati ebyo gyakolera eyo mu KCCA kyala we wange ayina ne byeyaŋŋambye ne Isa abiŋŋambyeko naye ng'abantu akola nabeeyo naye nga bagamba hajati ku ttaka oba kyetaaga tugende wa sheeki tujja kugendayo naye nga twagala kaadi ne bweneebemu bweti tugendeko ku mukolo gwa Rema. Bantu bakwagala kati olina okukozesa amagezi mangi ate nze nkwesiga okulaba nti toddamu kukola mawulire kubanga ebiyise bano bye batera okwagala naye gwe tokkiriza ebibyo okuyiikako. Weebale kubeera mukyala muzira, weebale kubeera mukyala mumalirivu. Ebyange byonna bano sijja bibagamba mbeera ng'ayogera ebya bonna ebyange naawe twabiyogera. Ono omusajja ffe tetulina bingi dduwa nze wonga nti yongera onyweze nga nyweza inshaallah kasita asigaza akasaala eswala inshaallah n'akanajjanjaba abalwadde ebirala situfaayo afutala olusife tumuzaala inshaallah. Ebigambo ebyo bannange munzikirize abaana ab'obuwala mwenna mubeere bamalirivu nga muganda wammwe Rema ono, mumanye kye mwagala nga muganda wammwe Rema ono. Muve ku baana b'obulenzi okubazannyirako nosanga omuwala ng'alina ne diguri naye ng'ali awo tafunanga magezi. Yasobola okufuna first class diguri naye nga tafunanga magezi galaga nti omusajja ono annimba bulimbi anzannyirako. Naye omuwala gwe
webale kubeera muto mu myaka n'oba mukulu mu ntegeera y'ebintu n'endaba yabyo. Lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne uganterehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulavuniga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumalirawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maama wo oli musiru gendo wase nnyoko olibuulire ebyekiyaye tetunaabikiriza saagala kuntabulatabula kyabuliza okusanga ng'ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagendo wase nnyoko bajja kuteekako naye ekikulu wano tuli waffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama baffe ab'endiga mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa Nabbosa asazeewo naye wasazeewo bulungi. Weebali nnyo, weebali ddala. Mu linnya lya ssenga w'abaana awulira byonna ebigenda mu maaso tukwebazizza nnyo kuba bino yabiyeeyo ye ne banne ffe twalibadde tudda waseka twakoze wano ekidaala ekyensansa n'amatundubaali mungu twagize watyamaani ono kyebira naye weebale tuteeka mu bantu n'okola ebintu class bannaffe bakkiriza ssenga w'abaana weebale nnyo weebalire ddala mukama akukwatireko ku buli nsonga yo yonna. Mulaba mukulu wange agalamidde mu nnyendo baba Mukibisa Makula omwana oyo tumulinako obuyinza bino byakoze ku lulwo nga mwannyinaffe temujja kwekyusa tugende na kino lwatu Mukiibe yabuuza kyekyo ngambi kyekyo mazima ddala ngende n'ekyo nti yenga yasika tugende na kino temujja kwekyusa bwekiri Saala mbeera ku Namakula oye mwana butu gwe twabbulira no ddala erinnya lya Namakula Leema nsaba tumukubireko mu ngalo ate nsaba Mukama akugumye leero weebale kwagala mwana wa mwennyuku ate tukoowa nina bbibe bazala leero okuba manyi gye tugyenvudde waffe mwebale kwagala mwana wa temukoowa temusindika omwana mu bufumbo ne muwoza nga abamusindika e Japan nti gyali eyakuba kyeyo nedda omwana bamulambula omwana bamuwuliza naye temulinyirira nnyo ate mwana naye bamulambula bibiri byanjawulo ekyo Ssenga ajja ku Mmande ku Lwokubiri ku Lwokusatu ku Lwomukaaga nga oba ne ku Sundays gye Ssenga Namakula Ssenga Naamu kakiweewe sikakolero kakoze omukolo bino naawe byolaba Saala byayogedde tolina mu mutima kiga nti tuli ebintu bino tutandike taata munange ebintu tubiye Namakula yandiganya ate ebintu bya Namakula kati nga nzira ku Najjuma nga mbonyabonya oyo nga nabatanze Namakula boogedde ekyo kaakati mpeera omwana omuwala n'omuzindaalo Oweekitiibwa Nabbi Muhammad Oweekitiibwa Nabbi Muhammad bwe yagenda mu ggulu yalambula omuliro n'ejjana naye yasanga abakyala bangi mu muliro ng'ekyabayingiza omuliro si kinene nnyo si kwenda si kubba si kuwaayiriza ng'ekyabayingiza omuliro Nabbi agamba nti bamugamba nti abakyala bo babbaaba bwe baakoleranga ebintu naye ebintu ebbaaba bwe baabakoleranga abakyala bo tebabisiimanga ekyo abakyala mbali mukimanyi ogamugambye nti omwami nti thank you nti ebajjana sebo neyanziza akyala mwagala ekigambo kimu amusole nsonyiwa mukwano nga biwedde gwe kanya kujja misango gyo kasitoma mumanyi okwetonda nakaba bakuba ekiro kyali wangi webaze omwana laba omwana bwafukamira ku mavivi olugava mukuba engalo mulimba wewayisa kwebaziza omukono guli ebirimu tulina erinnya lyamuyita omulungi wange mukwano gwange taata wange ekyakimuwadde kitwa mukuba engalo olugave muzeeyi bikuume biweddeyo maama munange nsiimye nnyo nsiimidde ddala
byonna. Omukazi bayingira ejjana mu byokusaaga. Weebale kunsangula amaziga. abanga amaziga tegeetaaga kubiranga bbiri zokka mu kuba ziwere 10 nga tusangula amaziga agaddala. Njagala kutikkula ng'omukyalo omuyimbi abayimbi boogerera mu nnyimba kituufu yagamba kola ki tikkula ntikkule tikkula mukulu. kati nsaba abaana bange ab'obulenzi bwe munaabo bwatutandikira endowooza karisima